Abakulembeze mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA bakwongera okukolera wamu n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo n'ekiwandiisa bizinensi z'obwannannyini okusobola okukubiriza bannayuganda okuwandiisa bizinensi zaabwe ekiyamba okusasula emisolo egyeyambisibwa mu kukulaakulanya eggwanga. Okusinziira ku bawooza b'omusolo, bizinensi ezisinga mu Uganda si mpandiise ekiviirako eggwanga okufiirwa. Luli tubadde nga tetulina bulungi offices nga tetuliba emikono gyaffe nga URA si mingi. Naye kaakati ekimu ku bintu ebituyambye ennyo nti kati tutuula wamu. N'olwekyo tujja tusanga mu ofiisi z'aba KCCA n'olwekyo nayo gye tuli era tujja kufuna license renewal ng'ogwaffe tonnamusasula. Registration naye ajja kugamba nti ogwa tiini eriwa. Bwe obudde buweddeyo eno partnership era kyekimu kufunzafunza engeri ki ebintu gye bibadde biyitaayitero n'eri. Wadde ng'ab'ekitongole ekiwooza bagamba okuwandiisa bizinensi kiyamba mu kusasula emisolo, abamu ku bakulembeze mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo bagamba abantu tebasomeseddwa ku misolo gino ate nga gikozesebwa bubi ekimalamu abantu amaanyi. Kakati tubadde tuyitaayita mu bantu abantu batugamba nti nedda musolooza emisolo mingi kumbe egimu gya URA naye kiki ekireese ekyo kwegatta. Omuntu n'atategeera musolo okyo ogukuŋŋaanyiziddwa kyonna kyonna bakiteeka ku KCC ate baakikola ng'abantu tebasomeseddwa. Ate ne kijja nti ssente zino zikuŋŋaanya mu finance ne batandika ozigabira ate abagagga mwana wattu. Nawulira nti abagagga basaba basonyiwa amabanja. Kakati omuntu omunaku awulira ate muli nga yasasulira omugagga amabanja. Tulina okulaba nti URA ekubiriza government parliament okuba nti ssente zino zikomewo mu bantu abaziwadde akirisi mu bwenkanya. Abamu ku bakozi b'omu kibuga Kampala be twogeddeko nabo bagamba emisolo gibayitiriddeko obungi ate ng'ekisinga tebagitegeera kubanga tebaagibasomesa. Ekizibu ky'emisolo gyonna mu ggwanga tetulina information, tetulina kusomesebwa ebintu ebikwatagana n'emisolo. So singa ekintu ekyo osooka n'ojja n'okisomesa abantu kiba kyangu nnyo ekyokutegeera singi ikwata mu mitwalo 3. Ne bakuggyako oba olina abaana abatuyambako baba balanga ba staff ne bakuggyako local service tax n'osasula kasasiro kati bamwongeza wa mitwalo baagala kitaka wansi wa mitwalo 3 buli office oba buli dduuka. Ebitundu kumpi 7 ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga birina kuva mu musolo era gavumenti eyiiya emisana n'ekiro okulaba nga bannayuganda tebagyepena. Ekitongole ekiwooza ky'ensimbi n'ekitongole ekiwandiisa bizinensi z'abannayuganda mu ggwanga lyonna omwaka oguwedde byavayo n'enteekateeka okufuba okulaba nga bizinensi z'abannayuganda mu ggwanga lyonna mpandiise era nga mu nteekateeka eno baasobola okufuna obuwumbi obusukka 47. Kyokka olunaku olwaleero okusobola okutuusa enteekateeka eno eri omuntu wa wansi basazeewo okukolera wamu n'abakulembeze okuva mu kitongole kya KCCA. Lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.